Abalwanirizi b'eddembe mu ggwanga bali mu kaweefube wa kuteekawo ebbago eri bakuuma erya Human Rights Defenders Act erinaabayamba nga bakakkalabya emirimu gyabwe. Abalwanirizi b'eddembe bano bagamba eddembe lyabwe lirinnyiddwa enfunda eziwerako kyokka nga gavumenti terinawo kyekola ekintu ekibamalamu amaanyi. Twagala etteeka erikwata ku balwanirizi b'eddembe okulaba nti etteeka eryo lituyamba ffe okubanga tufuna obukuumi, tubanga tewali muntu asobola kujja n'akola ebyo byonna bye mbabuuliddeko ebikwata ku balwanirizi b'eddembe ly'obuntu. Etteeka eryo lituyamba ffe, liyamba okulaga ki kye tulina okukola, ngeri ki gye tukikolamu, baani abalina okutuyamba okutukuuma, okutuwa obukuumi okulaba nti emirimu gyaffe tugikola bulungi. Dr. Livingstone Sewanyana ngono yakulira Foundation for Human Rights Initiative agamba nti okusoomooza kwe bafuna eri ebitongole bya gavumenti naddala ekya poliisi bungi nga kye kimu ku bibalemesezza okulwanirira eddembe lya bannayuganda sako n'obwavu obungi obuzizza emirimu gyabwe emabega. Enkola n'enkwata gavumenti gyekuttemu abantu ebiseera ebisinga nga bakozesa eryanja eriyitiridde nakyo kireeta obuzibu. Kati nga ojjukira nti aba-KCCA engeri gye bagoba abatembeeyi nga bakozesa amannya agayitiridde ne baba nga bakubagana banaata abakiise ate bakubagana ne bano ate mu kiseera kyekimu n'olaba ebigudde e Kasese abantu bafudde ekyeyonoonere. Kagamba kireetera abantu okubuuza nti eddembe ly'obuntu mu Uganda lirina omugaso. Kati nga nze abeera alirwanirira mba n'obuzibu kubanga muyinza okuba nga sikyakola makulu eri abantu abo. Bano era bavumiridde ekittabantu mu bitundu by'e Kasese ne bagamba nti gavumenti eveeyo ekakasa eggwanga kuba eddembe ly'abantu bangi lyalinyirirwa. Abantu ekituufu kyennyini baalina miti, baalina najjolo. Kwe kwebuuza nti nno okunoonyereza kwa intelligence ba overstatinga the might, amaanyi g'abali abantu oba nedda. Bakijja ku ki okugenda n'ago amaanyi amangi? Ye akulira ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe lya bannamawulire mu ggwanga Robert Sempala avumiridde omuze gw'akakiiko akafuga eby'empuliziganya mu ggwanga aka UCC okugaananga bannamawulire okukwata amawulire ag'enjawulo ng'ag'e Kasese n'ago agakwata ku Dr. Kizza Besigye, n'ategeeza nti kati ekitongole kino kifuuse kya byabufuzi era kyerabidde omulimu gwakyo. UCC evaayo neeyisa teri kuwandiika ku beerinyigidde mu kampeyini ya kwegugunga oba y'okwediima defiance ey'obujeemu nega teri kuddamu kugenda kasangati kuwandiika ku bintu bigenda maaso wa Besigye. Kati omulundi guno bagamba teri kuddamu kuwandiika ku by'e Kasese, naye bwe tuba tunafuna amazima n'obwenkanya mu nsonga zino kyetaaga abantu bamanye ebigenda mu maaso, kyetaaga babeewo obulambulukufu n'obwanjulukufu era kyetaaga amaloboozi g'abantu bonna gawulirwe. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations kyatongoza olunaku lw'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Okumi-n'ebiri buli mwaka ng'era wano abalwanirizi b'eddembe mu Uganda we baagala okusinziira okufuna ebbago erikuuma eddembe lyabwe. Samla Hanifa ne Kiberu Siraje, KTV Amalindirire.